Ochalaba okwanjula n'embaga. Ekyo bayita maama. Okitegeera. Maama kabeere wa nkoko. Empanga z'olaba ezo teziziwa buyambi. Ne maama yafaayo pa ku kisembayo. Atajja kubira akayimba ko mu ngalo. What a sweet mother. Sweet mother, I never forget you. You're the suffering, suffer for me. Yeah. Sweet mother, I never forget you. You're the suffering. Engalo za maama sizibudde basemo ne bannyabo. Tikasita ozaalibwa abalangira oba abambejja ebitibwa biba bingi kati mutugume nsaba okusoma obubaka bwa maama agaye mukama yeebazibwa abooluganda ssebo his lordship omulamuzi ab'ebitiibwa mwenna abali wano bakitaffe mu Katonda ba bishops abaawule ababuulizi abalangira abambejja abayimbi ba St. Peter's Church e Lugazi mikwano gyaffe mwenna mikwano gya Brenda ne Stephen kantwala omukisa guno okubaaniriza ku mbaga y'abaana baffe. Nina essanyu lingi
kye nasabanga Brenda akituuseeko. Okwebaza. Neebaza abantu mwenna abatukwatiddeko okuviira ddala mu kwanjula. Saba Mukama abaddizeewo. Yagambye ke kalabo katono Brenda ne Stephen abasibiridde mu mwoyo omutuufu era agamba ati Brenda ogenda muluma naye kale weraba. Olw'obudde bannange nja kubasaba tukkiriziganye buli omu tumwanirize mu kitiibwa kye ne mu kitiibwa kye, tutaase ku budde. Naye njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'ebirabo ebingi byatuwadde ffenna abali wano, nga mwe muli n'ekyokuba nga tukyali balamu ne tubeera ku mukolo ogw'abaana baffe bano nga bafuna ekirabo eky'ekkula ery'obufumbo obutukuvu. Mukama yeebazibwe. Ekyo nga nkimaze, njagala okwebaza bazadde bannaffe abaatuzaalira omulenzi kati afuuse omwami Lutwama Stephen, ate era ne neebaza Katonda olw'okubasisinkanya ne muwala waffe Brenda ne bafuuka omwami n'omukyala olwaleero. Sirema kwebaza Bishop n'ekkanisa n'abaweereza bonna abakoze omukolo ogw'okulambika obulungi, obubaka obulungi n'obudde okuba nga bakyaliwo wano wadde nga balina okutindigga eggendo okudda e Bukunja. Ndibawera kimu abazadde bange, ndibakolera kinsasula ebirungi. Abagole abafuuse ensonga Stephen Lubwama ne Brenda, abagenyi baffe abaleero, tubakulisa. Nze ayogera ndi baba wa Stephen, ndi mukulu we, nga nkiikiridde oluggya lwa Stephen Musoke eggayaaza. Lubwama mwali omuzzukulu, oluggya olwo nze ndukulira, kati awo ndi jjajja wa Stephen oyo. Amannya Ssaalongo Lubwama, ono ye Nnaalongo. Tulina essanyu bannange okulaba nga tufunye ate omulala ku kika kyaffe eky'Effumbe. Sebo Bishop nga bwe wakitegedde nti aleka tufunye Brenda Lubwama n'atwegattako mu kika ky'Effumbe. Brenda tukwanirizza, ab'Effumbe tuli bakozi, tuli basajja ba ssente. Stephen akimanyi, era Stephen mukozi nnyo, ajja kwongera okukukolerera, tajja kukujuza. Erinnya eryo Lubwama litegeeza abasajja abakola ssente ne bazibwamira.
Congratulations, darling. Congratulations again. Tulina kwekuisa buwanguzi. Amazima olinga ekiruli, nabalaba olinga ekyokulya. Oli bulungi osaanye okuba mukyala waffe. Abalala bagende saagala, abalala mugende kuli babiri. Olwo wange nga bwenjagala. I do. No mwami nadamuti. Mukama yeebazibwe abooluganda. Mukadde wange omulamuzi, ab'ebitiibwa mwenna abali wano olwaleero. Nsanyusa okubalaba mwenna, abakyala n'abaami, era mbebaza okubanga musobodde okuwulira oba okussaamu ekitiibwa okuyitibwa kwaffe kwe twabawa okwaniriza ku mukolo gwaffe, nammwe ne mukkiriza ne mujja. Mwebale nnyo, mwebale kujja. Nebaza buli omu alina kyakoze ku lw'omukolo guno. Nebaza bazadde abanzaalira omukyala, mwebale byonna, mwebale kukkiriza mutwale, era mwebale kukkiriza ne mubeerawo ne ku mukolo gwaffe. Mwebale byonna. Ne nebaza n'abazadde abanzaala, mwebale kukkiriza ngende, era mwebale kukkiriza n'omukyala gwe nabaleetera ne mumuzaala. Mwebale byonna bye mutukoledde, mwebale byonna bye mukyatukolera. Ne nebaza mikwano gyange, ne nebaza abenkola nabo, ne nebaza ab'eŋŋanda, ab'emikwano. Programu yaffe wekyewewedde mukwano, webale nnyo okubeera ng'owaayo akadde kaako mwendo n'ogamba nti leka obeere ng'oli mu Club Delta TV tukole naddala buli lwa Sunday ssaawa 11 mpaka 1 nolaba programu yaffe ey'okwanjula n'embaga, wabula nga tulina ne programu yaffe ate ekwongerako value, ekwongerako nekulaga nti olina obeera omukyalo omukozi, kuba n'abaami bagiraba, n'abaami abakozi gye bayita mami eyakolamu ebeerawo buli lwa Saturday ssaawa 1 mpaka 2. bw'oba watusubiddwa osobola otulaba ku YouTube Sharita's Show. Banange nkwagala, happy Valentines. Weyongera okubeera ng'olaga abantu okwagala, oba omumanyi oba tomumanyi. Lwaki? Kubanga bw'olaga abantu okwagala tomanya naawe kwe kukuddira. Nze njagala abantu okujjako oli nga ndaze empisa embi, naye nze njagala abantu munnange kubanga ffenna twagala okwagalibwa, kitegedde. N'olwekyo osobola okubira ku bazadde b'akasimu oba omwagalwa oba abaana bano bagamba gundi, I like you, I love you, thank you for the good things byonkolera. Okitegedde mukwano, ekyo Valentine kyetegeeza. Agati
Ngomeseno abajinyambaza be ba Sharita's Bridal World nawe osobola okujja otulabye osobola okujja noyambala ku gomesi bweziti ez'omulembe mwaliri ku Nkurumah Road wa komesi bakiyita Sal Complex jukira tuyina salon ekola ku bagole tuyina School of Beauty tusomesa abaana enviri era wetulinyo leetowo tuyina gown changing dresses made dresses tuteeka omukolo gwonna mu lunaku lumu tulaga emikolo ku TV video n'ebifaananyi nga tuteekeko omukolo gwo gwonna mu lunaku olwo lumu ate nga bbeeyi yaffe tetuseera tebakutiisa jangu ewa Sharita tebakutiisa tuli bantu era tukolera bantu otherwise singa twali tuseera singa gondi gwe walaba ku TV yandibadde agendako ku TV si kyekyo wamma kale jangu ku Nkurumah Road wakoma wano wenkoledde wolengera ejjirino eryamogose ndi ku Malakai ecology walungi wali so relaxing wali refreshing Malakai ekitende jangu omuze ku birowoozo jangu owummulemu rooms weziri ez'omulembe bannange waliwo room mbazimba waggulu ku muti olinnya amaddala n'osulako waggulu ku muti okitegedde ng'oli eyo ng'owummudde bakokona bukonkonyi kwako juice kwako ekyennyanja kwako enkoko Malakai ecology balina keya bebasinga ate nga tugamba nti era ku Malakai osobola okubeera ng'okolerawo reception yo ey'embaga n'okwanjula ne birthday party graduation party retreat byonna ku Malakai ecology ekitende essimu yaabwe kweri bakubire obooking okitegedde mukwano kale nomunaye nga bulijjo nkola ne William ate olwaleero okubaddeko ne Shafik ate era ne kubeerako ne Dan Kizito ate nga gwe mukwano gwange asinga ye gwagenda okubeera ng'oleeta omukolo gwo ku Delta TV n'ogamba balala nti banaye Delta TV temugivaako babita Sharita mazimanvu atakumira mpeera kunkumire mukwano bye bye